Newankubadde okusinziira ku ssemateeka okulonda obukiiko bw'ebyalo kulina kubaawo buli luvannyuma lwa myaka 5. Kyewuunyisa okuba nti okuva mu 2021 okulonda ekikula kino kwaliwo oluvannyuma lw'emyaka 17 gy'olyabalamu mu 2018. Kati emyaka gibadde gyekulungudde 8 ng'okukyusa obukulembeze bw'ebyalo kukyagaanye olw'ensonga z'ebyensimbi n'ebyobufuzi ebitawoomya ttooke, okutuusa gavumenti lwe yennyula n'essaawa okulonda kuno omwezi oguwedde nga 28. Okusinziira ku bizze bibaawo mu kulonda okw'enjawulo mu ggwanga, akawulu k'abassentebe b'ebyalo kabadde tekatera kuba kabbugumu nnyo era nga kabaamu emirembe n'obwenkanya ebitagambika. Kyokka okulonda kw'omulundi guno kwamaze ggubi mu kibya, anti okuva lekyalangirirwa nti okulonda kwakubaayo, abeegwanyiza ekifo ky'obwassentebe baatandikirawo okweswanta, oyinza okulowooza nti entebe gye beesunga ya ggwanga. Okweswanta kuno kwasinga kweyolekera mu kaseera abeegwanyiza obwa ssentebe we beewandiisiriza, anti bangi baatuuka n'okukunulayo ebidduka eby'enjawulo okwetooloola ebyalo okubategeeza nti wamma bazzegawanye entebe bagyetaagira ddala. Ng'olunaku lw'okulonda lutuuse, banjiko kuba gikwata mumwa okugenda okusuula akawulu kaabwe, so nga bo abeegwanyiza obwa ssentebe baabula kulya kisula mu bifo awalondebwa okusobola okukuuma akawulu kaabwe obutiribiri. Kyokka Kalimanywera yali ku lunaku lwa kulonda lwennyini mu bifo ebisinga okulonda kwagwa butaka, awalala kwaliyo kyokka okulangira ne kutakolebwa. Awamu gye kwakolwa eyawangulwa si ye yalangirirwa, ekyaviirako obukuubagano obutagambika n'okutuusa essaawa ya leero. Wano nno we twagalidde okwebuuza kiki ekiri mu ntebe y'ekyalo ekiviirako abantu okutambula kannaginagi nga bawangudde akalulu. Regan Sserunkuuma nga ssaawa eno ye ssentebe omulonde owa Kirokole Zone mu division ey'e Kawempe, omu ku bassentebe abaaluma n'obwengulu okukakasa nti ekifo kino akiwangula. Agamba ekyaleetera abeesimbyewo okutambula mu bantu n'ekimanyikiddwa nga drive gwe mulembe oguliwo kati n'okuzibula abantu amaaso kwabo abeesimbyewo. Drive ekisooka kizibula abantu amaaso nti ono yeesimbyewo ali mu lwokaano. Ebiseera ebisinga twanominatinga naye nga tebannata campaigns oba tutandika bayitamu nga batugambye weesimbyewo naye nga bamba kyakibuusabuusa, naye kati singa bakulaba ng'oyisaamu drive bategeera ddala kituufu yakoze eki, yeesimbyewo. Agamba nti kino kiraga amaanyi n'obusobozi nti ddala kituufu onaasobola okukulembera ekyalo. Ofiisi ya LC1 sigamba nti mulimu oba gusasula omusaala, kati oba tolina busobozi busobola seetinga ekyo oba kutegeka drives z'amaanyi, kibalaga n'empeerezaayo tegenda kuba nnungi. Oba kati mbuweereza abaffe oba LC1 okusoomooza kungi, omuntu ajja wano ng'ekyokulya takirina, tebajja kulonda ssentebe ate atasobola kukwatayo omutwalo n'ogaakwatayo. Olw'okuba buno bwe bukulembeze obusookerwako, bangi baba n'ebiruubirirwa naddala mu lugendo lw'ebyobukulembeze, kale ng'okussaamu amaanyi mu kakuyege ku mutendera guno liba kkubo okutuuka ku kinene ekisingako. Ffe tweteekateeka nti nno tetulina biruubirirwa bya kkoma wano, oba weeseetinga mu bukulembeze olina okujja. Kati tulinga abali abasiimye omusingi tugenda tuyita mu mitendera mu bukulembeze. Kati nga abaagala okwesimbawo mu bifo ebyawaggulu nakyo kikolera ddala kubanga eno tugiyita local government, ofuna experience. Wadde guli gutyo bakkiriza nti mulimu abamu abeenoonyeza ebyabwe. Bassentebe abasinga bali money minded, abatuuze bwe bajjako ssente, waliwo abakayanya 10% nti bwe tuba tutunda bajagala, simanyi oba mu tteeka gyeri. Abamu ku bannayuganda be twogeddeko nabo amaanyi agalabise mu kalulu k'obwa ssentebe ak'omwaka guno buli omu agoogerako bubwe. Ekyamazima nange kansusseeko ku luno olw'ensonga nti bakyeyamaani baataddemu amaanyi mangi nnyo ge mbadde sirabangako ku bakyeyamaani bonna babeerawo. Ekintu ekyayongedde okulaga ensi nti bakyeyamaani bano ab'ebyalo babadde n'ebintu bingi bye bakukusa ate abantu be babadde nga batababuulira. Nga balina emotoka nga bakoze gundi drive oyinza okugamba ba MP lwaki oba else bavuga babuloka, kati babuloka baba baagala kulya buli. Abalala bagamba nti byolekedde mu kalulu kano byayanise nnyo bassentebe nti entebe eno tekoma ku kyakasente katono akabasasulwa wabula balina ekyabwe kye beekisiza. Sanga LCs ezimu
nga osanga bachairman bafuna sente gwe zotayinza na kuteberezaako mu sitampu ng'ezo, batunze amataka ng'ago, batunze ebyalo ng'ebyo oba amayumba ku byalo, nti ka pasente gyako ke bafuna kyayongedde otulaga nti ate kabadde k'amaanyi nnyo nga tebatunuulidde na guno omutwalo gumu. Kubanga omutwalo gubabawa si esente ezo bennyini ze beetaaga. Beetaaga sitampu kuba bakimanyi ettaka kubeerako ssente. Egimu ku mirimu gya ssentebe w'ekyalo kwe kukuuma ebyokwerinda n'obutebenkevu ku kyalo, okukola nga kkooti esookerwako, okulondoola enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ez'enjawulo n'okukuuma obuyonjo kw'ossa emirimu egy'enjawulo. Okusinziira ku munnamateeka George Ssenyonga owa Kalende and Company Advocates, eggwanga likyalina obuzibu obw'amaanyi ku nsonga z'obukulembeze nti batono nnyo abamanyi omulimu gwabwe mu butuufu bwagwo. Obutamanya bukositinze nnyo eggwanga lyaffe nnyo nga tutandikidde na ku kyalo, nti ogenda ntunulya omuntu nga avuga Range Rover, avuga V8, agiyimiriddemu ali mu batuuze abatunda ennyaanya abasaba obwa chairperson bwaki bw'ekyalo. Okay? Naye ng'ate return ya kino ya mitwalo emeka nga gavumenti zeekola ki zeekuwa. Okay? So kati nojja n'olaba ne batandika dupinga abantu because baagala okugyayo ssente zebakoze eki zebataddemu. Agamba embeera y'okweyagaliza entebe eno ebeeriddeko bannansi okunyigirizibwa bassentebe ne batuuka n'okukola amateeka ku ttaka mu kitundu kyabwe, ekintu ekimenya amateeka. Teri tteeka mu mateeka gaffe ge tulina wano under our legal structure egamba nti bwe nnaaba nze ngula ettaka lyange nina genda waani wa chairman w'ekyalo. Okay? But these people bajjawo because bataddemu ssente nnyingi, they invested a lot, n'ogendayo nga gw'okola kye bayita due diligence, kunoonyereza kulaba nti ettaka lino lya gundi ng'akakiiko kaaki k'ekyalo, ne bakugamba nti okuwa information eno oba n'oggula wano twagala 10%. That is illegal. Kati okusinziira ku biriwo, akakiiko k'ebyokulonda kakyalina omulimu okusomesa abakulembeze obuvunaanyizibwa bwabwe eri abalonzi, kubanga gye bujja bannansi bakukifuwa nga bakizza munda. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.